eteeka ffenna tulina odigondera. Era nsiremu mbagambe nti waliwo abantu abeerimbika mu gavumenti ne babba ne bavumisa gavumenti. Era kyenva mbuuza omwami yabadde wano ng'agamba nagenda ku poliisi. Nze bw'otamenyerayo wagenda waani wa OC wa DPC abo batonyambye. Era nsaba kubayamba nti next time bino ntera nnyo byogera buli wengenzi bw'ogenda ku poliisi manya eno ofisi yaani. Ono OC, ono DPC, ono regional anything in police. Because bw'ojanga oloopa wange kijja kunyamba. Bw'obanga oloopa OC oba DPC ng'ogamba banange DPC ono teyanyamba, OC teyanyamba, ate mbawabulemu ekirala mumanya amanya gaabwe. Olusiba omuntu mwajja kubanga takyalimu naye kimuvunaanyizibwako bakimukakatako okumusanga kyali ne tumugambe eno nsonga wagikwata otya, lwaki eno nsonga wagikola bwoti, lwaki wasibira abantu bwereere. Ekirala kyempabula eri poliisi nti mu bitiibwa byammwe we mukolera mulekerawo okwarrestinga abantu. Era nsaba kino DPC ampulirize bulungi lwakuba ye mukulu waffe wano mu kitundu kino. Mulekerawo okwarrestinga abantu nga temutegedde. Because mufumaganya poliisi yonna ng'okitandikidde ku IGP. Kiddamu poliisi mulekerawo okwarrestinga abantu olw'okuba mukimanyi bulungi nti waliwo embeera gye tulimu ey'okubba ettaka. Era ekyasinza mu gavumenti yonna kyova olaba kati emirimu emirala twagivuddeko. Nze siri muyambi wa gavumenti mu by'ettaka, ndi muyambi wa pulezidenti mu by'ettaka, ndi muyambi wa pulezidenti mu bintu bingi. Ne kati ndaba ettaka lyatute ebiseera byange byonna. Kati lwaki njogera bwe nti ne poliisi mu biti byammwe we mukulemberera abantu mukimanyi bulungi nga bwe nkimanyi nti land grabbing ekifukidde ekizibu. Kati oli bwajja najanga mugaga because batugambye nti abagaga be land grabbers. Najja mu office nagamba gundi basalimbidde mutaka lyange. Nga immediately muvayo temusiba. Temusoose kumanya kino kituufu because ekizibu mukimanyi tukinafe. Kati mbasaba poliisi mikwano gyange. Because sisi kwa sisi sindio. Oli bwajja nakugamba nti gundi basalimba kutaka. Soko otuukeyo omanye kituufu basalimba olyoka okwata omuntu omuteeke mukomera. Naye sirya kumala kukwata abantu ba president because bano bantu ba president. Nekubayingiza komera nemuyingiza Fiona wagenda okuviirayo minisita RDC ng'abantu babadde wali abalala kati twawulidde nti bamanyi n'okubatwala ng'abalalu ne babateeka ebutabika ne babakuba ebiyiso. Poliisi mwangu ya mangu kesho sanction mubadisa mukomera batuuka mukomera babakola ebintu. Information tugina bulungi era etuuka mu office ya president amanyi buli kimu kyonna ekikolebwa. Kati tetusobola kutuula abalimu abakyasobola okugamba mazima tujja gamugambanga. Era kino kisakatirizanga nkisaba bulungi poliisi mu biti byammwe temuddamu kukwatira abantu bwereere. First investigate, first get into knowing kituufu ono asalimbye. Because twakitegedde nti kati emisango egiri ku poliisi ennyingi jasija kukwatira abantu bwereere. Oli omukwata ali ku kibanja kye omugagga gyayagala kumujjako. Ekyo tukigaana mu linnya erya Yesu n'erya gavumenti nkigaana. Kasegeno kututudde era nga kyekyala kyasooka okumigirizibwa okufuna nabo oyo nga Kasegeno kyaliko bulungi. Era nze nja kwogera nti basaanyaawo ekyamazima bulungi otunula kyatu kusinziira ku bwe yali nekati bwefaanana okukaaba amaziga. Nga wagireka myaka 10 emabega oba ng'okumyewo okulaba kyatu bwefaanana okukaaba amaziga. Naye ekyamazima ng'ekizibu ky'ovamu okunyigirizibwa okw'abantu abamawolo batu ate nga beefuula nti ekisinga otuuma tebeefuula nti be baweereza gavumenti naye nga be bamu abanyigiriza abantu abali mu gavumenti eya Uganda. Ekyamazima nze nina ekizibu ky'omukolo Ndawula Kaweesi ayali muwanika w'eggwanga lino
buli NRM. Ekyamazima eri omubaka wa Kibuga West nga ye mubaka yandibadde alungamye basobola okuyimirirawo olw'abantu abanyigirizibwa owabatulugunyizibwa ku mbeera ya ggwanga lyaffe Uganda. Naye nga ye omu kiswaza era kikwasa ennaku. Kubidde nange gyonna gye nabadde nyina okubeeramu egya paalamenti nga n'olwaleero kimanyi tulina plenary era naawe plenary ogirekeredde osobola ojja okola egy'eggwanga. Minisita naye memba wa paalamenti abadde alina okuba mu paalamenti olwaleero maama RDC nga minisita tayinza kubeera wano ate nze nesikola ki nesibeerawo. Basebo ne bannyabo ensonga z'ettaka zino Oweekitiibwa minisita tuba kubanga tulina olunaku lulamba. Bano abali wano bonna boolaba obuuziza famire ya Kinyera, Muzeeyi Kinyera nali mumanyi yali mulwanyi. Naye ate ne bano boolaba wano bonna baana b'abalwanyi bazzukulu b'abalwanyi. Nange kitange Haji Setuba naye yali musajja muki ono kitaawe ne baganda bwe baali balinaanaganye famire yonna baagita olunaku lumu abantu 20 wali ekatomo ono kati mu balwanyi omujjamu. Abali wano ffenna tuli baki naye abantu babeera n'obulumi tubeera n'obulumi naffe abakulembeze ne tutuuka ku accident egamba ye tukole tutya kubanga ensonga ezikwatagana na land grabbers okusookera ddala teriyo omuntu abba ttaka mwavu gyali. Kakati ekyokubiri olw'okuba babeera balina ssente bagezaako okuneutralizinga offices zonna buli wogenda okutuuka nga oyogera byoyogera nga tebakola ki tebabiwulira. Sirabye Muzeeyi Nyamwihura abaddeyo wano chairman Muzeeyi oli gwe basibidde abaana b'emirundi n'emirundi Nyamwihura Muyimuka waali Muyimuka yabadde n'ekibanja kye eka ezisukka 2 ne mwami Ndawula Kaweesa engeri gye yajja yasiba busibisa engenge n'atandika okubakuba embooko ne basaawa buli kimu. Muzeeyi Muyimuka ndowooza teyamuwa wadde n'ekikumi. N'abalala Okero omuvubuka gwe bayita Okero ne famire ye taata we yono abadde wano. Okero n'akamujja mu kkomerawo ekiboga emirundi emeka 2. Kakati yo nga poliisi yo olugendayo omusango gwateekayo gwa trespass tibano ba trespassinga kuki. Of course bw'otwala keesi ku poliisi yo ng'ekola ki ng'etaking action. Oba okiraba kati omuntu nga bamutulugunya ng'amalakaawo wiiki emu nga bamuwa police bondi abalala batuusa ne mu kkooti era ne bamaliriza nga gubakoze eki nga gubasinze. Ettaka lino lya bika bya njawulo. Lino erya Mwami Mugisha eno Mailoland eryogerwako nti lya Mwami Mugisha kubanga nange Mugisha simumanyi n'obwannannyini bwe sibukola ki sibumanyi. Ettaka liri erya Ndawula Kaweesa yajja atyawo waliwo mukwano gwaffe Mwami Kambuku kansala ndowooza yasooka omusenza. Bw'amusenza yamuguza akataka ke eyettaka eryo lyonna liri awo mu Lukoola public land. Abantu ba processinga lease ne bakola ki. Kakati ono kasita yamuwa kaliizi ke n'akamuguza n'atandika okugenda ng'atulugunya buli akoze eki ye kasi eki kye kiringa kihydra kasita kikutuukako kube ba n'atuuka ku kibanja kyo ng'omanya akoze eki ngenze ayina kapasite yonna. Bwe weetaaga okukozesa emmundu azirina ku faamu ye. Bwe weetaaga abayaayo okukuba byonna abikola ki abirina. Era RDC nga bw'agambye ffenna ng'abakulembeze tukoze ekisoboka naye oyina w'otuuka n'okola ki. Naye twagala kwebaza nti ozze ate ne mukamawo mwannyinaffe mukyala Nabakooba naye senior minister ensonga z'ekiboga era naye tazisuuliridde era naye abadde wano emirundi egikola ki egiwera era ezimu ng'agamba eno mwannyinaze Mayanja yajja ozihandolinga naye obadde wano ogonjodde ensonga nnyingi nga chairman bw'agambye tukwebaza era tusaba amaanyi okungubaganya Mugisha omukulu wa RDC yakola kyasobola ekituufu nanzirize ekibanja kyange bulungi n'ekiwandiiko n'akinkolera. Mugisha teyakoma ku ekyo
yagenda maaso n'agamba RDC agenda akuwe ekibanja ku ttaka lye, n'amulemeseza ddala. Ente zisula wange lumonde yenna, basajja be basogola balya kasooli, sirina kyenfunawo. Byonna amatooke gange gamwanyiye anoganga bw'ayagala. Agamba genda ewa RDC ye yakyesibako akuwe ku ttaka lye, so si kulyanga erya Mugisha bye nagula. Era ojja kuvaawo kwagala butaagala, RDC talina buyinza. Awo yalaba alemeseddwa omusajja Mugisha, omukulu wa RDC bwe kufuna amagezi n'aŋŋamba genda onyonyole omukulu Honorable Minisita okukwata ekkubo n'enzijja mu ofiisi y'omukulu Minisita. Nakati ente zaasuze mu nnimiro yange, ente ziwera 8. Ekibanja ekyo kwe nazaalirwa 65. Kitange yakigula 1948 n'afa mu 1998. Nensikira kitange nakati ekibanja mwemadde nkyaza emyaka 76. Mugisha yajja 2017 n'atandika okungobaganya. Nze Mugerwa Semasitian. Nannemeseza ddala ekifo kyange nti sirina gye ndaga nviiraako ddala, era tewali ajja kunsobola kuva ku ttaka lyange lino. Mwe mujja mwenna okugwako abaliko, osigadde omu nina okuggyawo kwagala butaagala. Ebyange byange Honorable Minisita kuntaasaako ku musajja oyo andi obubi Mugisha Shebba. Ekibanja yiika 6. Omukulu ow'ekitiibwa, omukulu RDC oyo yajja ku gulawundi wano n'amuyita. Mugisha yagaana, n'amusaba ekyapa. Mugisha yagaanira ddala, nze tambuulira ebyo. Nagaanira ddala kuba tenagwaŋŋaanira ddala. Nze nagamba ekibanja ekyayi ojja kiwangulira mu mateeka, naye sikkiriza. Nkyaliko bulungi, nze nagaanira ddala kuba omukulu wa RDC Kabuye bwe baamukyusa Ssenninga amusazeewo. Era yagamba nti ba RDC tebajja kugaba ttaka lyange okwagala n'obutaagala, nfa nabo. Abalala n'abasalira amagezi n'abaggyawo mu ngeri. Era nze n'agamba omukadde abantu twali 32, yaggyako 2 yabaloga mu ndoga ye. Mu mazima gennyini we yateeka ekiraalo wali wa musajja Mumbaale yamutta bubi, n'omukyalo omu n'amutta bubi Naluggwa, n'azimbamu n'ennyumba mu kibanja kye. Nakati ennyumba yagizimba kiro. Ewange empwanyi nga 8 yakikuula kiro n'akikikka ku muto. Saamanya gye yakikasuka, yaŋŋamba toyina by'oyogera ggwe. Emiyembe agitemyetemye gyonna egyange.
abasajja bandi bubi basajja baate sirina buyambi. Omukulu ow'ekitiibwa RDC n'okutuusa kati okufuna akalemberero Mukama amumbeerezeewo yajja okumunsasulira Mukama yambeezezzaako mukutu. Ogedde okubeera abasanyufu kati ofukidde ddala munnakiboga. Weebale kujja eno ku ttale eno mu ddungu eno gye tuli eno, weebale nnyo, weebalire ddala kubanga abamu batya ebyokwerinda ate kati onootuuka ti otya eyo biki naye temubitidde. Bwamu ne senior presidential advisor muyingidde eno munda, mbadde manyi mujja complaininga nti ate obukubo nengeeza okulaba nga mutugoberera, mbadde tuli mabega nga mutugoberera awatali kukaayana kwonna ne mutuuka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza President w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni olw'ebiragiro bye yawa ku ttaka n'agamba nti buli muntu akole ki abeere waali. Honorable Minister, abantu abakulojjedde ennaku abasinga babagoba tetunnaba kujja mu kibuga nga n'ebiragiro ebyo tebinnaba kufuluma. Naye ebiragiro ebyo okuba we byafuluma nti teri kugoba muntu ku ttaka, tukoze nga we tusobola, bituyambye okulaba nga bannakibuga batuula ku mataka gaabwe nga batebenkevu. Era ntera okubagamba nti akabbo k'omuwala bannakibuga, kubanga obululu bwammwe obwava e Kasega bwali butono ddala. Omukulembeze w'eggwanga kaŋŋambe Minisita ne Senior Presidential Advisor naye ng'akola ki, naye ng'awulira obululu bwali ki. President n'aleeta ekiragiro nti buli omu akole ki. N'olwekyo Minisita ali wano kukkaatiriza biragiro bya President nga bw'agenda okutugamba, naye nga be twasanga ku ttaka bakyaliko nga Mwami Mugerwa, kubanga ye yalemerako yaguguba era yakyaliko, naye abaatya nga ebiragiro tebinnaba kujjabo bakola ki, baagina, naye abaaguguba ku ttaka kwebali era tukyabalwanirira. N'olwekyo bannakibuga mubeere bagumu. President yagamba buli omu abeere waali. Honorable Minister, abakulu abo be boogeddeko sibalabangako. Amabaluwa nga wandiise n'enkoowa agayita Honorable Ndawula Kaweesi, bambi olumu n'omukubira n'akulimba nti ojja, ne bajja ne bakonkomalaawo ne bamulinda tajja. Oba afaanana ate Katonda yamanyi. Yannema okulaba, simulabangako, mpulira muwulire, mukubidde amasimu agakwata go n'ayogera era n'akulimba nti enkya ngenda kujja mbalaba abantu bano, naye tosobola kumulaba ne bw'okola otya. Omwami Seba invitation nagifunye ne mukubira naye akwata n'akwata ne mugamba mpe namba ye ya WhatsApp tekeko invitation ya Minister, akuyita n'agimpa n'engimuteerako naye tetumulaba. N'olwekyo olaba obagamba nti Minister ajja ne batajja, kati olwo RDC awo we tutuuse ku bantu bano, naye ng'ebyalo bikaaba. Ebyalo bino ebiri wano byanjawulo ate bingi, bikaaba byagala bwenkanya. Abantu bano siba encroacher. Abantu bano abaguze ebibanja babigulidde ddala ku bataka. Ab'ebibanja bakasangwawo kwe bafunye ebibanja byabwe. Abalala bo bakasangwawo babisikira ku bakadde baabwe. N'olwekyo tebajja ne bw'okola ki ku masimu boogera bulungi, RDC bulungi obakubira boogera naye ne bw'okola otya. Ebyapa byabwe tetubirabangako naye beeyita abataka, kubanga nabagamba waakiri, kubanga ye Ndawula Kaweesi aweereza Juma mumumanyi, namugamba waakiri ekyapa kiwe Juma oba photocopy tulabeko. Namugamba ekyapa takola ki, takireetanga, tetumanyi wekifaanana, tetumanyi abataka batuufu, kubanga abantu beerimbika ne beeyita abataka naye nga balimba. Twagala kulaba ku byapa byabwe. Juma wali wano.